Kabaka Mwanga. Yoyo Pastor Bugingo Hunt Kabaka Mwanga kati yaliko nenga ate ye Briella ngenda ba mukuwa masa Franka Gashumba ebyete binaba kugwa ne Sheila Gashumba anti jeja ichuli abatabukidde ate ye Sheila Gashumba aina chaisawo namalala manji nga ina masa ngenda banga kutusako bebe kulu Nambooze amtabukidde ngenda ba mukuwa masa nenga sinaba kongerayo bade nkusaba video no jimpere like ate sobolo kubanga yeyongerayo heranga nkubaza gwe no mulunje yekumide kuwanda yuji timukwano wakola chamanyi nyo ddala heranga nabe tunayo kusubscribinga mukwano berangu subscribinga kona ku notification bell ayituberenga bugire tutekayo mukwano gwasuka uzifuna nenga serabidde hababiva organic ononga kwese dagali obutondo kujjanja bateye haja tikalodo hona kulombera edduwa byona bina ebyekutse nebitarachi kurisawo atikangutale butelevu mnange olunaku lwalyo Briella bamukozeko surprise anti nga bamuletedde HCG nga kuliko ijene daddiwe banange libadde sanyu jerere eranga wo mulengerawo manyikati akuze eranga bo mubuza amanyage akagamba butelevu nti ya Briella Christine Kigundu Friday nakazwe tukwebaza olwo mulimo omulungi gokoze naye ate kansoke nkutuseeko wano Nambooze nga tugamba bebe kulu bwatamanyi kuyimba ate mali nkongerewe n'emboozi ya Sheila Gashumba ate bebe kulu is one musician yatandikira nali manyi nti tamanyi kuyimba in fact bebe kulu okuyimba akukoze nga tata we bwe yakola ebyobufuzi bidandisali yakola nga byabufuzi bikubyanduulu buli kaseera nga abeera ate ye ali ku side abaganda kwe batali Nino mutabani we mukuyimba yebyo nebya bebe kulu heranga Nambooze tamuli bulungi nenga ate nkujje yeyo kitegerekese mbu nera Sheila Gashumba tatawe okufulumya audio ezafulumye mbu yabadde akola stunt andi Sheila postinze ku mukutugo ogwa TikTok nga bwagenda okugulawo edduuka eryabi nga birimu bintu by'abakyala biche by'okwewunda byonna binanga wobimanyi era nga ali kululonchinga essaawa yonna agenda kuba openinga kakati era nga ye abagambye no time ya business si yakuleka no bayabadde bagala kuyisawo kyawe inze naawe nengera jeja ichuli tekimuberedde ate kubanga akola ki ngamusabula era kamukutuseko atosobola okubanga wewulirako kubyagambye Gashumba mwenna mwawulidde audio ya Franka Gashumba ne Sheila Gashumba. These are people I'm close to. I have so much pain. Naye ate tegenda ku Sheila Gashumba oba Franka Gashumba. Abaana bamwe nnyini abagagga mwono n'abala nanga temumanyi kirungi muli ba parents nzamu not at some point waliwo engamba Katonda yankolera blessing in this guys kuba waliwo ebintu abaana bye bakola wallahi n'owulira n'obuuza kati taata we ne maama we bawulira batya mwenna muli awo mbabuulira mwesimisa abantu ab'amaanyi naye nze Isiman nina information nenkubuulira ku bagagga baawa nekiri mayumba gaabwe okaaba Nina video z'abaana b'abagagga nga beeyambudde baweereza abantu abagagga ab'amaanyi wano mu Kampala. Just consciousness yange yengamba tiwadde toli muzadde eno video tosobola gita ku lw'obulungi bwa taata w'oyo omwana. Abagagga abo bonna be mulaba bajje n'ab'ebitiibwa be basinga abaana abali spoiled. Gwe weebuuze amabaala agabeere kololo akasi yawo kololo wokka olowooza eri omuntu ava enansana najje kololo mu bbaala abo bonna baana b'abagagga be balina access kuwala gi ku bbiya ku myenge naye ng'ekiboonoona abeera one of the parents ebiseera ebisinga taata waabanga mugagga ne maama mugagga nga babeera kololo taata waafuna trip nti agenze London nga maama akwata ebisumuluzo bya V8 ng'abiwa muwala we ng'abagenda bacakala mwangu wayo no temugabe motoka taata wamwe mumanya jjanyiiga ng'abakwata V8 ng'abayiramu amafuta nga munadda nga badda mu kibuga omwo nga bafuuwa sisya nga bafuuka nuisance bw'ogenda eruzira oba ebutabika abaana abasingayo ba prominent people baba minister abaana baba lawyer baba judge nina judge gwe mmanyi muwala we anywa cocaine kyokka tusalira emisango talina mwana n'omwoli judge gyonna miyaayu be bapangisa abasajja ne babaleeta awaka be bakola video ne baziweereza ebweru be bakola ebikyasinga okuba nasty waliwo n'omugagga wange wane yafa mutabani we yamuleetera omutabani munne ng'amulinze emyaka 2 mwegi yayise buli mugagga n'afa yatuuka walingedde enzirize naddezi date this is the word I love ne byekrisinga ekirezi n'ekirenzi tata wayita banga tono ba nafa bazadde bangi
bayina enyiike ku mutima onyumya naye nga jaaji naye ng'abaana basatu teyakwasaamu kokayina obwenzi obuyitiridde doing funny things bano baana b'abakungu nammwe muyiteeko munze mpita mwe mukololo era obasanga bapaakinze emmotoka ziri ez'amaanyi baleeta olusi n'ez'abazadde baabwe n'otunuulira omwana omuzadde we nga bwe bali beweegomba naye nga byonna byaliko be bafuuwa sisya beegaala yatambula obwerere omusajja nga yakola buli kimu naye ogenda okulaba ebiseera ebisinga nga ku bazadde babiri kulikaayo n'omwana indirectly in disguise of loving the child so much naye ng'amwonoona indirectly taata we waafuluma ng'amugamba osobola okugenda bw'ogamba abaana bazuuka essaawa emu mu holiday bw'ofuluma ekikomera ng'abagamba nno mwe tataama yabagambye nga bazuuka ssaawa 5 nga holiday eggwako ng'abaana tebalina mulimu gwe bakoze gw'olowooza balina activity ze baliko eka maama yabaleka amasimu bakola nga bwe baagala biki bye baliko baleeta ne ba boyfriend ewaka nga gwe taata tomanyi nenga mama amanyi naye n'olowooza nkoze ntya omusajja nga omuntu yenna ali defending omwana we buli mu kintu naye wadde mabega w'oluggi n'akaaba amaziga gootalabanga mulumya nnyo abazadde emitima n'akola buli kimu n'atunula n'agamba wano wentuuse